Ng'enkuba ekyagendera ddala maaso okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitaliimu, eno ye alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde wamu ne UBC TV ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Olunaku olw'enkya tusuubira okkeera n'akasana okwaka ng'ate bwe kakubakubamu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako mu Tororo, mu buvanjuba ssaako n'ebyo ebitundu ebimu eby'omu bugwanjuba okugeza nga mu Kasese, Mbarara awamu ne mu Kabale nga yo tusuubira okkeera n'enkuba. Olw'eggulo akasana kano tukasuubira okwongera okgenda mu maaso okwaka ng'ate bwe kakubakubamu okuggyako Embale ssaako ne mu nsozi ez'e Kabale nga yo tusuubira okufunayo oluwandagirize. Ebbugumu mu bukiikakkono tulisuubira okutuuka ku degrees 31 ssaako ne mu buvanjuba. Kampala ssaako ne Milano ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 27.28. Olwo yo mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 24. Bwe tutunulako ku bibuga ebimu eby'ebunaayira, Dubai, New Delhi ssaako ne mu New York tusuubira akasana okwaka, ate yo mu London tusuubira okwatirirayo ekiddedde, wabula nga ebbugumu mu London ssaako ne mu New York likyali wansi ddala era gwe eyeeteekera okutambulako mu bibuga ebyo tukusaba ogende nga weeteekedde embeera eyo. N'enkya tulindiire obudde bwe bumu, essaawa ze zimu wano ku UBC TV.